Watakwagala fa kwagala. Simple Jagamanti njagala kubuzaako era nkubuzaako nyo Simple Merry Christmas. Hello Mami, hello Joy. Onagamenti maziba kitufu. Thank you so much. Kakati abantu bangi abakwagala tali muntu atalina mwagala. Abaganda balina olugero lugamba nti embwa lwefale manyibwa nyiniyo. Namula lugola ku street yawo. Nga tonna mukuba mutta, mukuba omutte nga mulalwe mad person alawo ali awo atambula ayambadde bizina zina akoza ata mukuba omutte. Tofaya natakwagala. Following fa kwagala, focusing kwabo. Ebisale bisinga tulekerera abantu abatwagala. Ne twegula ku batatwagala. Noba n'abakozi bakoledde omwaka mulamba efuluya. Bagenda mu Christmas nga tosobola kutuwa noga nti kusendeze bankoledde ne kantemete meko achinje ku milioni 5 oba 10 mbaddize era wo wadde ekimwe ekye 10 Katonda agenda kudabolinga wali kikolebwa nga Katonda taliiwo awali omukisa na wali ekibi Katonda abeerawo Katonda akusasulya mu kibi kye wakola banno kyakuddiza kyovola abatukola mirambu no tugwe ku bizibu tufune bizwache tubifuna nti kubanga Katonda abera atusasula mu birungi betwakola. Hello. Mugule. No problem. Jangu kwesa no mugene mugule. Agwe sigala awo bakuletere esa jangu mwete taddayo. Jangu mugule sifule. La oyaga sifule meka. Zona za kasuka tina mugana nkusengwe omuloko zikatona jemvudensa tinsanse let us pray Billy. Zimu mala. Mommy. Hello. Mommy. Yes. Aba batwali butwazi abo tumunja kunzitira wana. Muliya sako oliya kale. Bagambe bakutele mu katuni. Gamba budalo bali gani akutele mu katuni. Babatele mu katuni mondeka. Onagame mbugendo osabe ko bayani bamutazaka mu blokinze kakati kagubulire gumulenzi si buli abeera mu church nti Katonda gwasinga okujjukira ngane wankubadde wewe twetagisa okubeera mu church Katonda jjukira abo okuva ku mutima gwoyo bobo subira genda mu church osabe Katonda mbulono genda mu church lono jjukira Katonda eyo era gyokola beera nga buli woli omanyi Katonda beera nga buli woli osinza Katonda ngero tambula naye nego bobo abantu bangi walabe kabanta abeera mu church namala mu emyaka n'emyaka ngali ku leveji nale wanabika kande waliwo n'omukazi yantame yango bayo omukazi bamuyita Asha bamuyita bata mukazi no mukuru oba Bena ya bamuyita bata omukazi oyo yantama bamuyitani madamu ani abakazi ababeranga ba Asha bera pankira ku bantu tatula wawo era yimuka wawo olina kutula wali awo abakungu simanyi baleni batya mu maaso ga Katonda fena tuli kyenkani kabere mwana moto chobola Bible gamante batumbaleke bajeje ni kwanga bwakabaka bwa Katonda aba batobe bwakabaka bwa Katonda omwana gwosanga nosamba nokuba ngaliko eminyira bwebwa ozo wachize nino bwana bungi nze katika nkugambe nze sibulwa nga ko kyakulya wange tolabanga bayitirivu sibulwa nga ko mmere sibulwa nga ko nva nze nabanga bili asimanje bava nolemba sikoze nze unakole banku bakatika mbabulire abantu nga tebannanoonya my best friends kuliko nalongo bridals yasokera mu supermarket na shopping buli kintu kyoma in fact nesiba kalungi ya shopping labana wange buli kintu nemmere kyovola wanga mfira kushiba kalungi aba meri ya namba labani
kati ate sente ze bampa nze sente ze bampa nina abantu abampanga milioni 10 nakwaso abogera wanumanya kuliko kanjogereko ngobi Minister Ngobi France 10 million ngabo kujja okunda bako 10 million ne batuko ne bakwata abagenyi ne baba stopping ne bakwata abagenyi mange ngedwaliro nga baninga abo abalwazize ki ne banjijawo jeno mwozi nagira abantu ale entebe ne bantu ale entebe eyo sole nayo ndijiba walulala sagala jogerako nnyo esole sagala kujogerako naye wegamba nti ebiseera ebimu Katonda ayina byaba akulaga obulamu obumu ofunanga yakadde ate nno munange si buli kizibu ekijja mu bulamu bwo nti okyevumanga waliwo ekizibu ekijja nga Katonda alina kyakutaasizza mu kinne weekyo ekisinga ku ekyo oluusi aba alina kyakulaga ofunemu ekyokuyigiramu era bw'olema okuyigiramu ebiseera ebisinga tumala kwekoona tuyigira mu bizibu tuyigira mu nsobi kibanga abakazi omukazi waba tannayendako tamanya bbaawe nti wa value tamanya kitiibwa kya bbaawe era nze nsabira nnyo buli mukazi ayendeko bw'omala okweyendako n'otegeera obwenzi nti bubi n'otegeera nti akusigwa takugula n'otegeera bbaawo nti wa value abakazi abasinga batudde mu maka gaabwe bayendako babasigulako n'abaabasigwa tebabagasa obadde okimanyi nti abasajja bakwana nnyo abakazi bawaka lwa nsonga ki akimanyi talina bingi byagenda kumuwa kuba bajja bimubuuza bajja biraba n'ayagala akusiiga ebisooto bawo mulise nga makombo bawo asange nga amabwa nga bakunubudde n'obudde datogolole naye olunaku lwokera n'ofumitsa noga nti omusajja ono andiisa omwaka mulamba lwokera n'ozaala omwana ow'obulenzi nomanya nti n'omwana wajjakkeera wase lwova ku bwenzi lwova ku kuliisa omusajja amakombo lwotandika okumanya valu ya bbaawo era nze nebaza nnyo abakazi abakola nze era njagala nnyo abakazi abakola nze sikolagana abakazi batakola nze njagala nnyo abakazi abakola manyi lwaki omukazi akeera ku makya n'agenda ku dduuka nga URA erikutte n'abeerako mu jjaamu n'atuulya n'embala kaso n'abeera mu jjaamu essaawa 2 lwategeera nti bba wange bujjo tabeera mu bwenzi abeera mu jjaamu lwamanya nti traffic esobola okunyumiriza essaawa naye nga buli kimu ku mmotoka okirina neekussa wali ebbali naga paakinga wali ne bakuba omukono kati awo otegeera babba bamwe abavuga bituleera abavuga biki ebimotoka by'amatooke bifiira ku kkubo ebivuga amanda n'omanya nti bbawo ekyokulya kikuweera muntu oyo abantu muyiga okurespectinga babba bammwe mufune emirembe mu mitima abakazi bangi nze ndabanya abantu bangamba lwaki okolera mu nyumba abeera mu motoka mukka abeera omukazi abeera ku TikTok ng'ali mu nyumba nga nebba mwali n'alasana n'amalako omusajja emirembe n'ayasaamira omusajja naye tamwa omusajja n'agenda mu kinaabiro n'asenya amannyo nalabako ono mama Boroyenge azukkanga nga alina n'engeregeze nga bamumalidde namu nga tannaba kutawaza n'akwata essimu bakyali mbi kunta n'akwata essimu oba oyagala ba toyagala omusajja alina okukwetamwa alina okukowa oyo rubbish alina okukowa nonsense odestroyinga nnyo mu nnyumba obeera disorganized nnyo in your life oba oliawo n'ateekayo kamera mu buliri basuwani olusi tebanama nakugoza n'omalako abantu ewaka bonna emirembe lwa ssimu owulira bulungi nnyo so kapata omuvaawa mundatera Christmas wow thank you so much ngamba deskalori nani kumotoka ezile wakala chimu utambule kuboda kumotoka zone zile basa kumotoka zone ziruda zona ati zilili washabate swala faswa kuvaya eri mvudde wano wakawani nani notwali yani wakawali wata ibintu yange mbikebera ko jebiri ote bali bisumuzo singa bisumuzo yani bali wano nando wadde nkolachi nala watalazo za wali kushedi wali waguru mukali nazigize zetaga n'amataala ngayingidemu obuuka bungi neziniza wano twaziterezeza nezawaka twazisumula mwazisumula obuddewo ku live kwenima masala ali ate mundabire
kale mundu wozako nga nange sabalowoza. Thank you so much. Bagambe banange ne yanza nyo. Wow, that is rememberless. Yes. Kapata my bar. Mommy. Kapata is my bar. Happy New Year, mommy. Happy New Year to Merry Christmas and Happy New Year. Yes, mommy. We love you. Kale mkwano ndoza bagenda bavuga bajjeyo. I think Nimere ya wakaiba nyingi tegwayo baguzayo kukizikechi kale kababalete Alexander na yali eyo apakinzewa kale bintu nno binanzita bannange muna bemmega bagaba nze nange obwedda ndi ngaba bampo ngaba bakuwa terigo bawanga naita gabye Awono bale swasyo na baso ana motoka yine parking zera yerese bannange nene yerese bidala emmeme gaba agaba gwe bawa katonda nabagamba katonda tagabirira muntu mubi katonda tugabirira kubanga emitima gyaffe mirungi naye mwe abatulaba ne mutufuula ababi olina akulengera nakunenga ne goyamba talina kirungi kyakujjukirako banaga kakana nga katonnyo mukawe kwa ice cream kati gwana erinya lyo gwe kati gwe Latifa bana aba gwana oyo mutenyo bana ako wako kawa olyo malo mutaliwa kati bana oyo nenga talina bugato it's okay kati go fakasinga koyo Onaga ni mami Merry Christmas to you too. The beautiful. So mbadde luddawa ne luli nanaje okwogera ku nsonga B ne sizogera ko time nenzi gwako kakati mbadde kuki onagambe watutama ngate oli wano kwana okola woki eka nkuwe free transport. Let me give you free transport. Onagambe watutama ate wano okola woki kanko free transport. Let me give you free transport. Nabatama ate you are here. Nabagambe nakwalo siwako embera sijja kumane munangambe bigambe bitunula bitiya. Muno bude siwaba nakwalo siwaba idiot. Lunaku lwaffe abakiriza mu Katonda lunaku lwa amazalwa ga Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu temusobola kunyingiza mu bisirani. Onagambe nti alien skin yakogeddeko alien skin is my boy. Omwana ayogera kunyina no problem. Ene kyabanjogeddeko ene news. Abantu abasoma mawulire njagala mumbulizeko kusa Samuhanga gamulengejja. Samuhanga, how are you doing? Nkwagala nnyo anko Samuhanga. Abana boto nabawereza kantu nakamu naye nga mugamba nti olyota munange ndabira bamuwana bagambe nti mbagala nnyo gamulengejja nkubuzzaako nnyo Samuhanga negamba nti nkwagala nnyo Merry Christmas ndabira mukyala wange mugana naye mwagala nnyo mbagaza omwaka gw'emirembe n'essanyu. Samuhanga this year akoze bulungi I think balina ekyomugaso kye bakozeemu era kijja kukyerabira kukyogerako kiki kyekiganye ade nkubuuza eki omusajja gwangambe w'obuki namukubiddeko naye nsimire oyagala nkusente olagawa sirabu bayiwadde sirabu bangabe bayiwa kulwakumeka bayiwa kulwakumeka naye ate nno balemeddewo omanyi nabawadde sente n'ebintu ne balemerawo bangambe mbu bawagambe bali Christmas ate nabadde manyi bagenda mu kyalo enkoko ze waguze 8 bayinza abazimbi babagulidde enkoko njagala buli omu ali enkoko namba bakute oba sirabu ey'omunaana bwe banagimalira kati nno buli sirabu baagala embuzi n'enkoko 10 manyi bangamba yingine yangamba tusala embuzi emu kuki ku sirabu esooka okugundi esooka
kati buli sirabu bajagalako embuzi buli sirabu bajagalako embuzi n'enkoko 10 kati nabawadde ne baŋŋamba omunana nga bakali embuzi me nga bakali embuzi 8 n'enkoko 8 kati yaŋŋambye mbu yaŋŋambye baŋŋambye bagenda mu kyalo mbakubidde nga affe twakkuse tetukoze tetugenze mu kyalo Baba babanjagala mu sente simanyi. Abalusingi nabakubidde nembaga emitayimbwa jiruddewo okujja ate nga twakola order. Abo mbako ina baba abalufingi. Twakola order mwezi guwedde mabeka. Abalufingi nabo mbako era kandi ngenda kukyusa company. Sigenda kwerega nabo. Ba otekayo sente ne bakuwa week emu. Nti baleeta ebintu. Wiki neggwako ate bali mu kwekwaza kati mbako. Abo bano bagenda mu motoka ki. Yita gundi abavuge mu motoka zona zili frutanga. Bali Mercedes Benz. Se sarifu sijimu. Sagala ajivuge. Aina akajanja oyo. Azikatayinzo ayinza utadakati. Engaja jiri mwa mafuta tajja kudda. Baba bisimuza bya abavuge. Baji babere Mercedes dali baba tebaba Range Rover gwe. Gwe ligani. Abana bakola ki ku motoka mulagawa. Abana bakola ki ku motoka mulagawa. Abana bakola ki ku motoka mulagawa. Pusi yange muji wade bibumba. Baji. Galo te pusi yange abantu njibalageko. Nabagamba nina pazani kati. Sarifu senders mazeo. Bwenkoko bamuguze emitwa 8. Sarifu yennyini ali mukunkubanja ulo kankuwole tendala. Enkoko mitwa 8. Sarifu yennyini yali mukunjawula namutemeni alao. Splendor. Oyagala Splendor. Yeah. Leta. Ngwe esta sikutumia zi sipule ziliwa. Zimu wate zonna Mwaka gwa sipule meka. Kwata sente. Gula Splendor. Genda mvile. Sei, nori mugaga. 7. Bali mwe wagenze lwa kitulo owaje jao. 7 wamuweleza lwa kitulo. Family yo neli kiliya Christmas. Bali batugambe nalingana ne Ellen Seku bali batugambe lwa kumeka. Bali bamwagala nga meka. Ngali bamwagala 24. Aminya lwa badde diso radio. Kana nzo nakwaje lwa nkutte nkola je certificate. Soko bali zino zizi. Family yo neli lwa kitulo ate mu 7 wose. Bali bamwagala 24. Natasa yali amwagala. Babo kwata mpya zo. Nze nkwata sente nkadde na. Ngomba nsasula banga nesene zino zijjawa. Konza nti tukwata zisokerwa. Fe tukwata zisokerwa. Zikwata nga zikaddi. Ezo zime kaziba mala. Abazimbye enkoko 10. Mitwa 8. Bonge ne Sarifu ali mukunti jawula. Gola katomanyi Sarifu. Nze Sarifu yantama. Yenna agazedde wanalinga ekizibu. Nze kimanyi ali mukunkubanja wulo tedi nkoko ya mitwalo 8. Papusi yange. Ngateri apelwachi. Musana. Puss my puss. This is my puss, Pazan cat. Look at my puss. Mujiraba. Nawaga na Pazan cat. Namuwakana. Ye. Mujirabe. Ndagala chuka mujiraba amaso urakwasi mujiraba. Ene Pazan cat. Najugura milioni meka. Vayo. Come out. Ojiraba. Sarifu jango za pusi yange mumpe passport naga matagenyo abantu balaga matagenyo eno pusi seka sini ya jina mu Uganda ne ali gano te omukabe gwa matambalaga amatagenyo Pazan cat kwato jize ompene gundi ompene mpa passport yayo ko yajira
je wata gano tete amata gapusi genywa gano tete mukebe gwa mata gapusi Yesu yanjagala ngachitalo okunjagala tiyanjagala ona abuza nti omusango ogutuusa yuda atuddamu ng'ennaku z'omwezi 2 mu high court ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeera mu high court walinga fairway hotel leta amata gano tetera amata anti leta omukebe ate mwangamira kungamba karo Sarifa abadde ali abatavuga n'agenda eriwo wanaleeta amata Yesu Mukama atwagala nnyo naye nga mbagamba ekigambo kimu mwenna abali Kabuusu abali around mugende ku Flower Supermarket ebintu biri ku discount byasalidwa ebbeyi Flower Supermarket eri wali Kabuusu yekyasinza okuba ne stock ey'omulembe nnyo nolwekyo genda shopping ebintu ku Flower Supermarket ono agambye nti onyumira Amon agambye nti onyumira thank you so much Amon tinangenga mwagala Sarifa aliwo agende ediwo waleeta amata gagano gakyalimu atowooza gaweddemu mumpe passport yembwa egasigaddemu matono nnyo ate nno yeeronda pusi gano amata genywa galina okuba n'akawoowo era tugagula ku Quality Supermarket wokka mugalaba Quality Supermarket wokka eribowa bagise Pazan Cat gwe gogoli ngawo Pazan Cat ku simu yolabe katosanga omuntu kwata Sarifa omugambe gana matata gatusambwa pusi yange omugambe agenda ku Quality ne baakoze simanyi baakoze nzibu nnyo yemawula yeronda nnyo so osanga omuntu nga yazaala omwana n'amusuula zenna wano abaana be basuula nina abaana wano naye nga yakwata omwana n'amusuula tasobola kulabirira omwana tomanya nti oba n'abeera president bagenda kubeera ki nze gwe werijjako Pazan Cat yange Pazan Cat yange passport yabitwala eri ewaka nga nkoze bibadde njagala mbalage ku passport ya posi mugirabe eno njagireta mugirabeko bwetambula mulabe siiti yayo bwebeera manyi tubagambe bino ebintu abantu abamu baba bamanyi batweraga mboba batuberagirako kati nkweragireko omungasa ekigwa tuli wano olusi totemanyi tusuubira nakundaba oli wano nvuma tosuubira nakunsubira ku meetinga oba omumanyi oba ondabe ate kinneralikiza abantu bangi batumiitinga nagamba yono bulijjo gwenvuma abala batumiitinga banoonya mirimu abala batumiitinga baagala omutuusa awantu abala bakutumiitinga ng'alina ekikutte n'omutunuulira n'omugamba bulijjo onvumira ku TikTok so ensitebe mazaamu ate temuba nabalabe tokola balabe balubeerera
tokola ba enemy ba luberera enensi yeto olola tulinga bali ku round about one day one time challenge zigenda kukwata sinkana omuntu gwe wayise obubi nze ndabyeko abantu ffe twali ba ausigalo b'abantu nga batuyisa obubi tuli abubi naye sawa ya leero oyitayagala nakuwulira nti bannange oyina ekizimbe mu makindye akiwulira n'asaasaana nze nno omukazi alinga kalimba ka mobile money ne wawulira buwulizi nti naguza awantu afuba ano katujukira nze nekweka naye anoonyereza basooka kuwakana ne bawakana bama ne basaasaana olumala ne bakkiriza nga reality toso naba reality sigala reality abantu bangi ba faking life mu bulamu wajje mu fake life lwana nnyo okwejjamu okwerimba kugenda kuzingamya kati nze serimba ate nze nyumira obulamu bwange nze osanga ndi kubigere nyenjera bwenti bwemba negenda mu kibuga ngendera ku ziboda ngenda ku bichi nga nesewa motoka 8 engato zo zakutuse bane wulira nonsense engato kizameka ziri wazo nazo sibamu mugenda ni kuduka je engato genda walola bemwezi kutuka kuduka bakoze kuli kuduka lyange genda ugambe ule mwana ali mu duka lyange mwana ngata kuma ngata zikutuka kano tewali awo ndala zikutuka nakale tabingata nakuzina tewali yiku ngata zili awo mwana wange tewali kati funa zo yambala ugenderemu obagambe bakuwe ngata oboke bere muzangeze ngata nyingi abana gendo zanya na abana gwe nakwasiza omwana mutenyo gwe agambye engato zange zakutuse nno ngato kizayogera obono muki engato zasiba mu justice za binigi no babigasiba kanona agamba nti agambye engato tayina era ulidde mubuza za sente meka mo sente agenda agule kati gwejja wana amara kati gwe kutegera ko kujja kunafuya kati gwe bongo babuli mu something omanyi Bible kama nti musirusu ne umusekula mu kindole kayo busirusu biwe kati obusirusu obujja kumenya otegedde mukwano mubuza sente mekanga tamanyi kubanze mbigula nkyali ku live ne mugamba agende kuduka lyanga jeyo abula mtu abugonza asobola genda mu supermarket najjayo dadi najja na asasula dadi asasula supermarket fatutola butozi thank you so much asobola ogenda mu duka najjayo kati godde wano nkoyo ndekanye so anyway kati gwemba nkujjawo wano kuba ntegerayo yonnafu ekyo kutegera sicha ntero baga nti common sense is not a common na ye ingezako bagamba common sense is not a common mugezeko thank you Chisto thank you so much gwe senta nawe gendo pame manye mwanywedde wala je kiro kati olabika oliko omuyima gendo soko pame anyway nkujjukiza kigambo kimu kugamba nti Ace Company bebakafulu bokaba sawa kutwala bwe gwanga noko ate munange nofuna ku sente Chisto thank you so much Chisto kirabo thank you so much era olinga munange nnyalyo genda mu Ace Company bakafulu era bali n'emirimu egiri agent bagala bakozi bagenda kubenda kuzo mwezi 28 bagenda kubeera mu kacheeka embalala registration zabwerere atosobola kuba ku namba esimu 0744 na munya 5555 njagalo jiddamu namba esimu kuba ku namba esimu 0744 ana munya 5555 direct bala mu Ace Company abakubireko sinsi omukubireko muganti fulufiga yangambye oba misabo wazi mukubireko obagambi munange yangambye nti waliwo emirimu egiri agent eja fetulwe okukola era twagala ogenda okatofaayo wagezako nebigana wagenda bakuba passport yabukubulako mbera ngo bakubirako yes namba isimu yeyo mwana akitaddewo Amira how are you doing Amira thank you so much Situ thank you darling agambe ntino mpelezane ku mpologoma no Christmas mama Fina aliwa bannange mama Fina yampadde dollars na ye dollars tezimala jangu mpe ku zimpologoma wano mpe ku sente anyway mnyongera bajukiza Ace Company ate ne bajukiza Wicha Kids Paradise oba Wicha Kids Corner mugene Michael mwagala enkoko buza mama mwagala okusala enkoko mugene wali muje enkoko musike wa mukalange mukaliya kandu jakalaka kalanga mukalange musubwe salire buza fande mugambe omanyi ona yena ebyo kulya asirikale bange beyagale sagala nako ebaluma oba mufune embuzi
mufuna akabuzi nsala akabuzi ichenye so gana mu Ucha Kids Paradise oba Ucha Kids Corner oba Ucha Shoots wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate obere munengo booking abana bagenenga bazanye family day out mugende yo mutwala abana bagende out banyemerwa obulambu tambule ate nawo solo gana no gula engoye zifanagana engoye za Christmas weziri bayina pillows whatever bintu bena je biri birungi my dad sana gana mu Ucha Kids Corner nkujukisa gwe mukwano gwange Faruku and Sons bakafuluma ko Ntebe bali mama Fina aberayo wali bulenga ku lwa Sunday roka ate la First Class Hotel oka osobola ogenda no sula bulungi no bera bulungi osobola ogenda wali Matuga First Class Hotel gendo booking ate we bakamunango bere maridad sana nkujukisa sula moto za tonde motoka batonde motoka empya nenkadde gwayagala ogule motoka mpya oba nkadde genda musula motors wali ku Salama Road omugaga aberawo Chairman Nyanzi na sula nyinyi we bali okwera nga bakikwasaganya maridad sana agwe mkwano gwanga ndaba nkugambe so kwa kuna bayisimu ku Sula Motors 07018791 director of office za Sula Motors gwe mkwano gwange andaba nkujukiza ne kugamba nti kumbucha akokunywa kwa mlembe nnyo tosuwa kumbucha osobola kunywa kyo kunywa kibata kumbucha au wona woli wokolera nywaka kumbucha obere my dad sana ogenda kula chimere ogenda kuumulamu nywaka kumbucha nywala kwa kumbucha kumereyo obere my dad sana osobola kubenya ko pot water nsuwa pot water amazaga kawo amazago mulembe getwanyangedda amaziga fe nsuwa pot water kamala okunywa kwa uli baba isaba nsuwa pot water beboka abakola amazaga ali oligino gosobola okunywa muna negatamulabu kulungi nnyo mu mumiro bulwamu gwe mkwano gwanga ndaba nkugambe kigambo kimu era nga nkujjukiza tinalongo bridals bakafuluma kutunda engoye zo mulembe n'okupangisa bridals eriko bridal eriko eyina engoye jinja kujinja kafulu wa bridals bamusena longo bridals asanga liko ham broko s era genda usidi bridals the dawn new dawn in tal bamusedi bridals na ejali abera atenaja kwa engoye zo mulembe Ashimu Bridals nkubuzi zako nyo Ashimu Bridals kabaka wa bridals yazitandika mu Uganda monna oyo ye kafulu wengoye era muntu aganti Ashimu Bridals yanyambaza omanyanga ntate zino zijavudde ndalamu nolwekyo ofunye ngato ate zo zolimu takoze ati ngwasendo ogende wale gulomanyiwo oduka tabaliwo genda ogole byoyagala nese chiwanti bakoze leero genda yola Salifa atuyanyi ali munkoko ali munkoko baya kasala mwenda asala bwali abalye njagala balye banyampe na okunyampa Emma, do you want any? Yanso badada. Mungane wali mujjawa mikoko ebinene wali. Wali. Mulonde mwe bikoko ebikaganene. Mwetega na ageru musike busisi ngakalange. Kwano ku supermarket. 1 hour zili ku supermarket one. Jaziri afande jaziri ona wanu kusoma kati na mwaga nene munde mwaga ne munde zimumalawo bosa malanga mujaye mbuzi mugana mujaye mbuzi mugenda mumujayi bamala memuulya nti mukuse mukalange bero unakulukulu amazali baga Yesu kuba kulya na kunywa vakubanako amachisitu webale awatalumanya bebamanyi njeni sebota seo unaku wali watalumanya era talumanya mba musasira busasisi lubera lumu mu mwaka amazali baga Yesu tegaddibwamu Gadja got it very special. Happy Christmas. Salongo, thank you so much. Salongo Mandela, thank you so much. Anyway,
mbadde nazenga njagala kwogera ku nsonga 2 oba 3. Ensonga esooka njagala kwogera ku nsonga ya Lama, tata wa Lama. Saamwogerako saazika kitalo nnyo kitalo ddala hina ilayi wa hina ilayi dajihunna. Kwali kusomeza okamanyi sasobola kuziikirako Lama naye kyali kinkakatako, twali mu campaigns. Ate nga tuli wala nnyo nnyo nyate mbamanyi basiraamu twali wala nnyo. So ne tutasobola kumuziikirako. Naye nebaza mikwano gyange nga Frank Abao, nebaza Godfather abasobola okustandinga naye. Mwena we tutali mwabeera we kyokubiri nti ba TikTok abamu batulemesa okuziika. Njagala ko yalaula nikiria. Ba TikTok abamu bagenda kubafuba abantu nga batutte birala. Recent mwalabako omwana gwe baziika omwana bambe bayafa asima. Mwana mwalana muto nnyo. Batuuka kumufune bafuuka problem ne badda ku family ne bazirinyirira ne bafuuka ebijjolooto ne bafuuka ebyenyinyaza oda ne zibera nnyingi nnyo. Omufune bamufuula ng'ekitagasa kwegamba nti oba otya n'okutoku kwega bafuuka ekizibu ennyo ku mufu w'omuntu. Eyo si ensonga enkulu naye mweddeko omwaka ogujja mukendeze mukola ku bafu b'abantu omwana bajja mutema ekitiyo mu mutwe. Nalaba wano omwana gwensi nakola kenjagala ennyo muka Edwin Po yafiira maama we pressure. Omuwala ne mumufuuka kizibu ne mutuuka era nebaza nnyo Edwin Po kubeerawo kwe. Omwana oyo yafiira maama we naye oyo omwana singa teyali Edwin yandifudde omuwala oyo. Era Edwin Po singa teyaliiwo. Kati olaba okuziika kwa muganda wa mulongo babiri bambi obaali atya mukama amugumye bannange naye nga tewali. Mulaba okuziika kwa mulongo babiri kwa lunaku twalina abafu babiri kwaliko oli omuwala wawali bonna bali bawala balungi ne kwaliko oli omuwala wawali ku gundi wali kuku wali munyonyo ku round about ne Risha M na yo olaba okuziika kwa muganda wa mulongo kwali peacefully. Omuntu otuuka tuula baserebu baliwo abayitirivu bonna na ba legends ba Queen Florence bani kila muntu kila nani abakozi ba radio aba TV baliwo. Omuwala yekirabo munange natemadde genda ku blocking nabenga agamba mbu kirabe. Thank you so much Harry Berries, thank you. Omuwala bamwitanga bambi kirabo naye yagenda omwaka gututa abantu bangi boba tonnagenda webaze Katonda fukamira wansi muganda wange byamala bivemu kirabo ya ate no munange omanyi nti guno mwaka tufiiddwamu abantu ng'enfa yaabwe. Lwaki oli mu bigere? Zobade nazo ziriwa ezo zonna engatte eziri awo zonna nafunako gy'oyambala. Tewali wano muntu alina ngatte pe yemu gye musiibamu. Mulina pe buli omu alina pe yanga nnyanya. N'oli azze wano ng'agabatukana ku ngato z'alina zonna ziriwa. Nakakukwatira mu bigere emirundi ng'ena. Eno oli Kampala nnyabo. Gye mbadde bano kamumala mutambuza bigere. Ono Kampala. Kapati zange zabyoya. Nazigula wa Mirembe Beddings. Omala ate ozirinyeko ebigere. Zeza vasa kyenungi enzibu. Anyway. Omwana gali twage ku baby atubuzeeko mukwano not me. Oyo si yenze. Oyo si yenze mukwano. Mulinda abana abalaga bajja abatalina byakola. Onagamba nti baleke ebigere birungi bitambuza nkimanyi naye lwakuba nti bazannya nnyo ne biguba badduka beetooloola beegoba bakola batya ne biguba nnyo ebigere birungi naffe abantu abakulu sometimes sitagana tutambuzaku n'olinnya ku buyinja ne bukufumitamu ne bukola ki. So ba TikTok mulekeraawo mulemesezza abantu oyo Lama yandibadde n'abakungu abamuziikirako bayitirivu nnyo naye muli muntu aba ab'eminyala. Abantu abamu kati bizinesi bwe tebagala mu TikTok era mwebaze nnyo ku Round Japan Salongo oyo mwebaze nnyo akyabakwatiridde akyabawa ekyokwa ne Sozo Properties mwebaze nnyo Sozo sebo tonampa Christmas
ate yoteeka twalimanya dda sozo properties wonna woli sinafuna Christmas omwaka ngufuna lulala ne Christmas njifuna lulala weleza segwanga zange zijje kuno ago omanyiga bamateeka sozo properties ateba kwatidde kwa buli muneki ne Crown Japan na abantu abasinga babakowa abala batte kuswala naga ono yali temuina mukwano temuna discipline muri arrogance nnyo mudda ku mufuo ebizo wa kilo meka ebizo wa kilo ngameka how many kilos you think how much but it's big emusale byo musike muliye gana mukarange kalanga bikabiberemu ya sirikale bange sebala byanna kutomboli Michael musale byo mukarange bikale kati mukarange bukalanze ate mwandi bisate ne muwana abatemete mena butini nyenye bupisi butono ne mubikalanga musike muliensike mukowe mudem kirimu bini mu kironga mekebi bila kironga meka kiro munana bizo wanyu mwalire va kubanako sinako wanembere mbi nabagifarana sinabanyo mbwavu sagala muntu ali abona ganino busobozo bumwe kyokulya tombuli muntu obango ino busobozo bumwe kyokulya kimuwe abantu bamwe abayasuze njalo mulanga agenda kufa olaba wogenda okuzika ngo muntu amumye emitwalo 2 obo mutwalo kyokka n'ogenda okuzika emitwalo 4 nga mutwalo eyo kati woba osobola muwe ekyo kyagenda okujjukirako ne wakusima obw'olumu Katonda yamaze okunootinga tofaayo nnaku ndala zagenda kuvuma luno lwakusime Katonda nga anootinga Katonda alina okugabirira Katonda aba alina okuwaamu times tebakulimba nti olina omukono ogugaba Katonda natagufukirira tebakulimba tebakikulimba oza aja misigundu wakisente zibagwako tesisobola kubagwako buli lwafulumya alla ggulawo buli lwagaba tebala abasajja basamba gaba nnyo obanda basamba ina sente kizimye sanga basiramu abatalina sente abasajja basiramu balina sente abana bawala mwetane nnyo abasajja basiramu kizimye sanga abasajja basiramu nga bawololo mbubale abawololo ngojjako bino banabonoonyo obusiramu bano bamasheeko abajjawo bamaseka ba TikTok abo siramu bwali buntu bwa kitiibwa nnyo bwanjawulo nnyo mu nyambala mu ndya mu neeyisa noyo pirawo awunya akawowo mulungi yawulikikiranga mu basiramu era nga lwowulira pirawo nga waliwo musiramu kuyidi oba dduwa biki basiramu bantu banjawulo nnyo nnyo busiramu dini yanjawulo nnyo ate yankizo naye abasajja bano bamaseka ba TikTok abo babafuutuka ludda wa abasajja bo babavaawa bannange bayagala okumanyika bava mu boda ne bakwata emizinda the power of a microphone ne bafuuka yoleke abasajja bafuuka problem omusajja ayogera ekigambo n'ogamba nti yonoseeka gobadde obalamu ekitiibwa n'ogamba onayogedde ki Daniel's perfume simanyo ba yakoze ne perfume yange weddemu Daniel's perfume ekayaba ne perfume ezili original era yampa perfume ezili original wadde ne osobola okugula perfume n'ojja kuba wiki namba nga ekyakuwunya mu lugoye beekuwunyako so simanyi gye ngenda kugijja original abala balina bi fake original zino zanjawulo ziraba neno zisoma esoma buli wantu nti esoma mu maaso n'emabega zino Daniel perfume ziekaya zina wali ku kisementi buli perfume na yes simanyi mwana wa bei nnyo mwana wange oyo wa bei aleka yagenze dda out simusubira kuba mu ggwanga na muno hanza nomala eggwanga yalifulumye Daniel perfumes ayinza oba yafulumye eggwanga bwe bankuba oyo omwana yampa sente sirimu erabira oba $5,000,000 bammeka Daniel oyo bannange nze simitingangako nako Daniel by the way wadde one on one simitingangako ku Daniels namumanya mugulako perfumes za original bwe bankuba oyo omwana yampa sente natya ensi mulimu abantu bennali kati nga simusuubira na musuubira siri cross naye nze nabagamba bwe natandika obbanyumiza abantu abampa sente osobola okutya ensi ngamba oba yankuba singa ddamu nankuba mu lubuto nenjiwayo siraabu eyankuba lwaki totanonyongeramu
Katonda ina wakola ebintu bye. Katonda ina dale abakuteekako. Anyway, mbadde nkyayogera ku ky'okuziika tata wa Lama. Abantu bangi muvudde ne mu challenginga Lama. Ne muvuma Lama mumuleke. Abantu bangi family z'abafuukira ebyonziira. Z'abafuukira ebyokola. Abantu bangi bayimidde olwa friends mikwano gyabanga gy'abafuukira ekika. Omuntu ofuna obudde w'ekika mwatulire. Ab'ekika balozeeroza abaana b'abantu mu kika bw'ogula akamotoka bw'obeera omukazi obeera weetunda. Buli ozimba kayumba nti oyo malaya yeetunda n'omugamba naawe olina akasolo lwaki okatunda naawe n'oyagala n'ogula gwe togyagala. Omwana w'abantu ali afunye omulimu bw'obeera n'abaana ng'obaweerera bulungi basoma gw'obeera aloga abaabwe bonna. Kumbe sente zaabwe bazinyamu emyenge n'abaana batabagulye wadde ebitabo. Gw'aba aloga abaabwe. Ekika kintu kizibu nnyo mu bulamu nabagamba entalo ziri ezi zotasobola kulwana. Era bw'ofuna ng'ezo entalo gezaako okulaba nga weekwasa Katonda omaliriza entalo ezo. Ogenda ku site? It's okay, genda olaba. Entalo ziri ezi. Olutalo lwa family. Abantu bangi nga family z'abafuukira ebyeneena. Olutalo lwa family bw'olabanga olutalo lwa family. Batata b'abantu bafudde lwa mutalo za family pressure nezimukuba abaana baganya okwatagana. Mama wamwe n'akutukanga mwe mumwatidde. Mama we n'abeera mu bulumi ng'ayagala abaana bakolagane alwana mubeera nga tata bana kibayombya. Aba family ezimu gwe obeera omugagga ennyo ofuuka kizibu gye bali. Mwoda wobeera ng'olinako ofunyefunyemu ate ne woobawa teri wa family gw'oliwa n'amatira nti omuwadde. Mama nnyabo. Era abantu abalina family nga zikwatagana mwebaze Katonda mutulenga wansi mwebaze Katonda. Family z'abasiraamu ze zaali zisinga ng'okwatagana okugatta ennyo abaana abo. Naye olaba recent waliwo family sijja kugyogerako kuba mukama wange mwagala nnyo. Haji bamuzika kinoni awo. Kwegamba nti olaba n'ogamba na bano bannange ne bano kiki bano tulabanga abaamala. Kwegamba nti osabanga Katonda nakutaasa olutalo lwa family. Naye bw'ofuna gap owa family mwatulira amanye byabakola. Baloza abaana b'abantu babayola ettaka muziika kitammwe ne bamuyoolako ettaka amalalo ne gasigala nga gali bweru. Ng'oli akukumbyeko ettaka ku mukono amusibamu emmwanyi. Beeraguza okufa obufi. Oyo ne yeemolera ne ku mulambo n'agusala enviiri. N'agukokota ebigere. Oyo ngoye suuti gy'omuziikiddemu n'agikunyuulako akagoye. N'ogamba omulambo ogwagaza ki ogugenda emagombe. Fena tugenda kufa. Njagala okutegeeza oli munnansi. Buli muntu andaba nga woli oli mulamu. Mulekeraawo okulowooza n'okutiitiira. End of life, climax y'obulamu. Buli ekizalwa kimala ne kifa. Singa okufa tekwaliwo tebandituzadde. Living life kwe kufa. Era nze tontisatisana kufa wano nibala mu mantala. Okufa it's must. Njagala kikubeere wano. Olemena kumenya your mind. Kuba kufa omuntu yenna ene paso. Newe bambwa nga yazaala nezaalibwa egenda kufa. Mugende ofunye biriwa. Onoonyeza biki? Gwamanyi oba oguze byo by'oyagala gwamanyi. No problem. Bikutuuka. Ezo ziteeke wali abaana kye baagalako ko boogolo. Ekale. Naye nezo ebyo by'oguze si byakunaabira muto ojja kusalira mu kinaabiro. Obuseerera. Buseerera. It's okay. Kasita oguze ky'oyagala. So, abantu mbajjeeko amaanyi. Lama yabagamba wagira Museveni akoyo okwekweka. N'abatali ba Museveni bafa n'abawagira Museveni bafa. Abantu bafe mulagaawo. Abantu simulago yokka. Abantu bafa nga bafudde mu mayumba gaabwe n'afa kikutuko n'afa kiki nga ne senta. Mubuuzeko abaana abasinga bali Canada. Omwana bagambanga nti ali Canada alina omulimu abeera azinga mirambo. Abaana abaliyo abatono ennyo abalina emirimu bazinga mirambo. Abantu tebalina wadde kye bakola bakireereese. Bazinga mirambo. Mubuuze ozinga emirambo emeka olunaku. Ne mu America abantu bafa. Kiringa okusiba ba bloggers ne ba YouTubers. Mwali mulowooza biri Uganda. Yuka kati ekyasinza okusiba genda ku Gogoyo. Olabe bakabe bakasiba ba bloggers. Genda Kenya.
genda America jeyo bwoti baba ninga na TikTok na YouTube channel beba kyasinze n'okusiba ojja kudowooza nodde wano vuma omuntu okola otya mbu noli wa kitalo bakujja kukusibira ddala bakusiba bakusalire n'okusalira bakusalire n'omusango bagusale odde nayo kati gojja kudowooza UK kyasinze kati okusiba genda ku mukutu gw'okugogoboto jeyo so temufiira ku muntu omuntu omukolako obulabe bwa lubeerera ate nze nandowooza nti kyandibadde kirungi nnyo omuntu okugamba nti mpagira President Museveni n'omanya nti oyo gwawagira olina kuwana kumwogereza omujjayo naye bw'olowooza nti ogenda kuvumalamu omukyuse ebintu emusinza okunyuza abantu kwe kubavuma ne banyigira ddala ne bagamba kati kamuwagize ttima abantu bafa abali mu Amerika tulina wano abakungu batwala ebweru ne bazanga bafu baba tebagenze bweru Katonda bwaba ateekateeka olunaku ne bakutwala mu Amerika ne bakutwala e Canada ne bakutwala wa era omala n'okola ki nofa so ekyokufa mujjeeko okubeera kulama mufuukira ekizibu mugataata mwafudde okyawagira Museveni muli basiru nnyo mwaba kyawangaddewo lwaki muwangaddewo muwangaddewo because idea ya President Museveni enteekateeka z'ennungi ezibawangazaawo mutujjeko akamanyiro n'akamansankali omuntu buli lwafiirwa afudde gavumenti afudde abala muyina sirimu wamwe muyina enziku muyina ebirwadde mwalwala dde mwavundavunda dde nnyo abala mwava mu mirembe gy'abaamini nga muyina ebirwadde mukutuse kati abala bakadde nnyo Museveni olw'okuba yabaayita eddagala lya ssimu tokyawala wa ssimu natamuyina mwaddukaza n'ebimwe ssebo n'obuute bwakenda tebukyaziŋŋama nga luli anyway ekyo njagala okukivaako muve kulama mwesonyiwe Lama oli yabadde kitaawe oli yalangira famire si yiyo newoovuma Lama emirundi mutwala togenda kubeera wa famire ya Lama tolibeera Lama ekyo nkivuddeko Lama kitalo nnyo kitalo ddala njagala okuwa amabugo naye nakubulookinga nenaba naginoonyeza nembula saasobola kuziika kyali kinkakatako era nanyolera wamu naawe nze Lama nkwagala nnyo lwansonga oyimirira ku kigambo kyo obeera straight Lama oyo ebintu bingi byemwebazaako Lama buli lutalo olwanga lubeeramu Lama ye muntu avaayo wano buli lutalo lwanga lubeeramu so ekikwata ku Lama onagabe please block me ekanko transport mukwano mbo Andrew simanyi Andrew Lumizi nkubulookinze sebo so Lama teyekweka teyebuzabuza tasifeke friend yabeera open noba nekimuzinza abeera open minded avayo nakyogera so ensonga ya Lama ngimaze ensonga endala gyenadde njogerako yabadde ya nsonga ya omwana pozi bamutani bambi omwana houseboy gwe yali yagenda naye nande sinagimala mukama wange nampita nenziruka nga bampita kumpa Christmas hello it's okay you just wait after it you have it you have your money but please wait after eating the food Kairos please Kairos so bambi omwana mpozi omwana bamuyita batya omwana houseboy gwe yali atutte Samba boy bakayita batakatata kaseba kanankera biderinnya bakayita ni kasebo bakayita batya anajjukira ennyiri alinterewo nyonyo oh thank you so much apo banange ngate werabira thank you so much mwena bampereza nyonyo Emily naye and Emily 255 ampereza nyonyo banange nyonyo ali atya nyonyo ani amulabako ani amulitwa amulabeko nga mulwadde naye kyenjagala okwogerako oba okwongerezaako ku nsonga eyo naddala eri abakyala Bible egamba temusalanga misango mulema okusalirwa kyannaku nnyo
navaayo wano ne nnwalira omusajja gwe bayita Aji Ali. Aji Ali lwaki namulwanirira? Aji Ali kyava ku bigambo bya mukazi bye yayogera. Statement ze yakolewa Honorable Nakiwala. Nakati serabira. Nga bamubuuza kakati omwana mwowe mama nenda bebyenda nenda bomutuli mu byenda. Omusajja ne waba yakulanga embalasi. Ne waba yakula atya olaba tuzaala bana ne tuyisaawo mitwe gy'abantu. Nga tosa kulengera mu byenda. Naye mbube baka kumwana n'olaba mu byenda. Bubbi bwa nabaki. Bulimba bwa nabaki. Bible egamba nti olimi lw'omwemba terulya bamukisa. Tosobola kuwangulira mu bulimba. Newe bulwayo tebusobola kuwangula. Amazima gakerewa bukale binegama ne gatuuka. Zali statement nganya na yeye mpumira ne wano. Yensonga lwaki na standinga n'omusajja. Na yecha nnaku nnyo okulaba mukazi munno ng'abuliddwako omwana. Nga yaayana. Nga yenna gwawo obulamu buggwawo. Mumanya kigambo ekyo nnyunyu kitegeeza ayagala omwana oba first born babiki n'ateeka kuba enjagala gy'amwagalamu. Sharifu owulira gwe nodda omukazi mukuyisaasaana mukukaaba mukulumwa nalaba jamukebereko gundi zisigadde ko banyongereko mukulumwa okungi ne muvaayo ng'ate muli bakazi kubanga muli biwulenge ne mutandika okusalira omukazi omusango oyo house boy omwana wa house boy era house boy ayogedde era oyo omukazi yebaka ne house boy omukazi my god humanity atenga bonna aboogera bakazi ne mubiteeka ne kupeje mwe ne bitambula ne mutandika okusalira omukazi omusango nti yebaka ne house boy ne mutakoma okwo ne mutuuka okugamba omukazi nti no njirekawe birabika bulungi sure wagulu obudda ndaba waliyo space nene ne mutakoma okwo ala it's okay nsuma bimwagala owulira bannanga ekintu kyo kyannuma ekintu kyo kyannuma omukazi oba yebaka ne house boy oba yebaka nani ye yali nannyini mwana omukazi yamanya abaana be gy'abazaala era omukazi yagaba omwana no matter what oba yebaka naye teyali suppose kutwala mwana era kyo ne kibalema okukirowoozaako teyali suppose kubba mwana wa mukazi naye ne mudda ku social media ne mudda oh my god anyway nebaza Katonda nti omwana yalabika ekyo ekitiba nekino nkiwa Katonda era mugulumiza butakoowa era ekyo kyamagero omwana oyo ndoza bamwongereko nnyunyumirako kubanga house boy oyo ne it's okay ne house boy oyo mwebaliza Katonda olw'engeri emu oba endala era simanyi abamuvunaana bulumi bwe balina bwe bukoma naye ku lw'obulungi bwa Katonda baanimuwadde ekibonerezo kisaamusaamu abantu bangi bawaaba abaana n'ebigendererwa natta mwana wa muntu abalala ne basaba ssente abalala ne bakola ki naye munnange ono yamuba teyamutusaako obulabe bwonna talina kye yamukola ndowooza ali balina laavu baali bakwatagana nnyo n'oyo nze nalina wano omulenzi ng'ayagala nnyo omwana wange ng'omwana wange amanyi n'omukabira ng'agenda mu supermarket ne mugoba n'abasirikale ne mbalagira ne bwasala busaze ku gate mumukwate lwaki abagana ne bafuna omuntu ng'ayagala omwana wo waliwo abakozi ng'ayagala omwana ebyaddala ng'omwana ne waba akaba naye abayagala kaaba ng'aleka kwekyo nakiwa omwana ng'amwagala baddala kwegamba ne bagatta pano y'omukwano ogwo
era bwala banyunyu mukudda bamukwase mama ate ali musanyufu ndoza nga misingo oli omunenzi gwa baddasinga okuwangana ekirala nti abakazi mukola nnyo abazadde mukola nnyo ekigambo ekyo nze nkyogera wano abazadde mukola nnyo ne mulabira abaana be mukolerera mudda kiro nga beebase tomanyi bayanaabye tomanyi we yalidde n'okeera ku makya nga tannazuukuka nomale full week tomanyi mwana wo kyali tomanyi na byalya era njagala okubira abazadde omulanga nti kati mizozi mungi mu baana mizozi mungi nnyo baana abaana balwadde ebifuba ne mizozi binnyo biri mu kutambula abaana bali mu holidays mu kuuma abaana abazadde mufusoke kuba mukolerera abaana abo tetugana okukola kirungi n'ate abaana b'okolerera bw'otabafokasingeko ojja kukola omwezi okola akakadde omwana omwezi omujjanjabise milioni 4 nga be bamuliisa empisa gye bamuyisa tulina obuzibu kati abalenzi basiyagira ddala abaana osobola okukola nti omwana wamuwa munenzi muna yamukuuma abalenzi babaanooneka era bye bimbye nebaza kwoyo nyunyu nenebaza ku muvubuka oyo bambi ne mukumukwata abasirikale bamukwata ng'omulaba si yono mubi ennyo manyi ga TikTok ono ge gamwogeza oba ne gamukola ki ne mukugamba bw'osoma humanity y'omuntu olabira ddala nga eiza si mubi nnyo nga bano abayaaye so bambi nsaba ekyonezo Katonda musaasire afune ekibonezo nga kitonotono asobole okimala ku lw'obulungi bw'okulabika kw'omwana bamwe ekibonezo kitonotono Katonda yaba asalawo ebisinga okubeera yatuwa ekisa ekiraba nyunyu simanyi bwali nyunyu mirako naye nsaba Katonda ow'ekisa bambi awone afuneyo omuntu omulala atamwagala kyekyo kye mbagamba ntera okibagamba towangana mukozi nnyo kufiira wakaawo omukozi amala emyaka 3 neefula nti akumanyi nnyo nti yakutegeera nnyo era amanyi n'okutasa n'abantu oyo mukwate bwoti gweyogera bwotajjaziku oyo mukole bwoti bwezide sawa tabeerawo kati gwekolabo jangu bwezide ogula nsawo ya sukaali nga buli wiiki eggwawo ennaku 3 ebeweddeyo ng'agigaba n'agigaba tabeerawo tategeera amatooke abakozi teweesiba ku mukozi nti myaka 5 aliwo emyaka 3 omukozi akolera ekyakola agende mute tokkiriza mukozi kumanya nnyo omukozi buli lwakumanye nnyo oba buli lwalwewuwo yeefula nti akumanyi nnyo tomwesibaako kubanga gy'okoma okumwesibako weesiba ku bizibu mute era bw'omunaye ng'afunyemu embeera akamero katandise okujja era mute abantu balina abakozi ng'omuntu atayitaba ng'akitwala nti olina muyita emirundi 4 oba 3 ng'abeerawo n'oyita ogusooka ogwokubiri n'ayita kugwakusatu oba gwakuna nga yakufuula nga ffala ng'ekyo yakimanyi nga yakufuula ffala omukozi mukozesa ky'omukozeseza mute agende yeeyongereyo akoleko ewalala ategere nti bali babi balungi okukusingako tomusiba waka kumanyira nnyo baana asobola okuda nabba ebintu kuba amanyi bwabiyisa mu katuli amanyi gyabikasuka wansi amanyi bwabikola atya mutagende kabere wa mu dduuka lyo kabere wa mu supermarket yo kobere mukozesa ku mulimu mute kyekyo mbagambe nti omukozi balanga mukama amusitudde muleka agende towefuta abazadde teri ali kwagala mwana nga gwa muzaala lwaki laavu y'omukozi agituwala laavu y'abaana bo kyova olaba nga abakazi abamu abasajja babayinda ku bakozi ng'alaba abaana omukozi yasinga bafaako okusinga mukazi we ng'ate abasajja 95% abasajja batuwasa tolowooza nti omusajja akuwasa kwagala abasajja batuwasa lwa nsonga ono agenda kunzalira abaana abeera bakuuma buli mukazi ali abako omusajja alina ensonga lwaki waali si kuwooma nnyo nti oba mulungi nnyo kyova abasajja basinga bakuwa n'abakazi abalungi ennyo ab'okumikolo babakwira bakuyiza babasanga mu makubo Haga nina bwenda gajja ngoberere amperekereko nga yawasa omukazi we abeera we waka akuma abaana abawe mmere yeke nyina ajja kusanga amazzi mu kinaabiro ajja kusanga sabuni n'ekikuuta n'engoye ze omukazi azipanga ng'ekyo kyokka teba kulimba nti gwasingayo obulungi ali maka gwasinga okuwooma mbu nedda mukwano era tokyusa mu birungi byokolera musajja n'abaana ba musajja yongerako bwongezi so
abazadde mugezeeko nnyo okulaba nze ndaba ffe tugenda ku masomero n'ogenda ku masomero nga bayisa abazadde lunaku lwa vidi n'osanga akaana mama wako teyazze tata teyazze even okusindika omukozi emujjula emmere akaana ne kabeera awo kyova nze njaga nnyo nagana amasomero gatatwala mmere agag'ebbeeyi abaana bange basomero nakoowa obusomero butwala obumere omwana abeera wali n'alaba nga bali balya neeraliikirira n'atunula ati abazadde oba olunaku bagambirwa vidi gwe apa ojja wana amazigo mu nnaku zonna z'okola lwaki okwata olunaku lwa vidi n'ogenda n'omanya omwana byakola abasomesa abo mubalaba mubalekera abaana kuba musasudde school fees n'olemwa n'okugamba nga Christmas engano n'olemwa n'okuweereza omusomesa akantu wadde akakomo oba akambe teacher atoba n'omwana Monday to Friday bwasasula school ne bakuyita oba odonyeyo omwana ku ssomero n'omutwe n'otagumwana nga munnange weebale era omuzadde amuwayo be baana bagenda ofiirako omwana oyo omwana omuto temubaana 8 oba 10 oba 2 omuzadde omusomesa olemeddwa mugamba munnange ntunulire ku mwana wange kuba osasula school fees mu office obigula ogenda ajja kufosikasinga kuwoli eyamugambye nti munnange kasabuni kaako ng'osasula school fees n'olowooza nti era n'ozinyuuka abaana kyabugagga abaana bwakabaka bwa Katonda kyova olaba Katonda yagala omwana Katonda gwakuwadde teri wali mwana Katonda gwayita ku nsi nga tagenda mugabirira Katonda tuwa abaana nga n'obusobozi obubagabirira abulina Katonda tuwa abaana nga n'obusobozi obugenda bagabirira abulina labirira omwana wo fa ku mwana wo teri ali kwagala mwana nga gwa muzaala bwe batosobodde genda ku ssomero jasi ku kavidi ogenda luda omwana abeerawo ng'atayaya nalya ku mmere y'abantu nalya ku y'abayi nalya ku nonga mama oto yazze mbu teyazze ate daddi wo naye teyazze obadde okimanyi nti abasajja bakyasinze katatu ogenda ku vidi abakazi tebakyalinnyirayo ddala omukazi bw'atandika okukola abanga aliko emmandwa tetuganyi tukola sente ziyamba bulamu era ziyamba baana baffe naye buli lwokola sente newojjuza akawunti ng'eriko amanyi abantu abafudde abalese mumanyi abantu abafa nga akawunti gyezinga teziriko na next of kin nga sente ziri eyo empya n'enkadde banka nezizetwalira oba wakolerera ki oba okoleredde ki abantu bafanga ne mukazi afisa mutekako next of kin oyinga yagulawo akawunti yankukutu yakola bwati nga lunaku ateekako akasente n'akutuka nga tewali azimanyi okolanga ku research mu banka amanyi byenjogera nze byabategeevu byokka nagala olunaku siwa basirusi onayagala okusiwa tujja kujja tusiriwale mwindeko tuve mu nnaku za Yesu Kristo tuyingire omwaka tujja kujja tusiriwale abantu abula omuntu gwe yeesiga gwatwala okuteeka ku next of kin ku sente ze nafa ezo banka zirina akawunti seezo buli mwaka baleka baggala akawunti singa mutwala ezibereza abantu abo nga zijjudde sente abazadde abakazi osanga abasajja ku masomero omwana omusajja azekula mwana muwala mugambe ki agenda mu period agenda mu kigundigira mu pad zamugwako ayogere ki ne taata we omwana yenna yandisookedde ne waba mwana mulenzi yandisoose kwogeranga ne maama okwogera ne taata naye abakazi temufiirayo ddala mubeera mu competition za mirimu zatunda bino njagala kusina gundi njagala kola bati ngenda kola bukowekowe olunaku lwakusekola njala ze sijjagenda kusomera weekend mwinamu mba mugenda kukola njala era n'ogaana okugenda kusomera okulaba abaana kyovudde olaba nti abakozi batubbyeko laavu z'abaana era abakozi bajja kubba abaana omukozi aba agenda omwana n'akaaba n'ayagala okwetta n'alwala n'okulwala lwa mukozi genda tewateekayo time kulaba mukozi omwana amuwa mmere ki amunaza budde ki amuwaate emmere amanyi oli amuwa emmere amuwa caayi amutabulya caayi nga tolina lunaku n'oba osiba wakala otabulya mwana wo caayi kaniyimaje nga tolina lunaku n'oba ng'osibyewo waka lwolitabulira mwana wo caayi lwolumuyita omukebereko mu mutu omukebere mu matu oluusi basigazeko muno bakola batya abazadde mukyose mukolerera baana abo
naye temusuula laavu y'abaana bammwe. Abaana abato teri kyabugagga kisinga mwana. Abazadde abakazi nga mwina abaana Katonda amukuwadde tomanyi bagagga banoonya baana. Bw'olitegeera nti abagagga abagumba gye bali yagala omwana wo mukazi gwe Katonda agenda kugabirira n'omwana wo. Lekeraawo okukolimira omusajja gwe wazaalamu. Eiza mukolimira abasajja nga temumanyi kye bayitamu. Ngensi yabakubakubadde bava nako bagwa zonto. Essala z'omukolimira buli lunaku ne zeeyongerako kumwongera magombe. Omusajja muleka abeerewo oba mwavu naye omwana abeerewo ng'alaba kitaawe wadde mwavu. Mulekeraawo okukolimira abasajja. Mulekeraawo okukolimira abasajja mwazaalamu. Tandabirira baana takola bwati si buli azaala nti yalabirira. Abakazi banyi muddawo ne mudda ku basajja. Omusajja takuyamba okujjako obugumba. Yaba takuyambya akwe ku mwana omuzaalimu ku mwana. Oba ogenda muzaala kumbwa. Abamu mbapeka lave ez'okumukumu ne babakola embuto. Naye noddaawo ne weekubagizanga buli nnaku n'okolimira omusajja abaana n'obakyawa. Lekeraawo okukyawa abaana bo kubanga omusajja takulabiridde. Tewali Katonda mwana gwatasobola kulabirira. Lekeraawo okukyawa abaana bo. Lekeraawo okwevumanga olw'abaana nazaala mu kisajja. Lekeraawo ebyo ebibozi. Teri kiretedde nnaku bakazi kuno ku TikTok kuliko obukazi n'ebikazi n'obunyonyonyo. Buno obukunneme. Bugende bwetabi pulogulaamu. Kati ngona baddawo so towasa mukazi, tokwana mukazi, na budde mu bamusiberwa mukazi gwe yajjako sente. Kakati ye yali amwagazaaki. Nabagambye 95% TikTok is fake life. Dinayo. Abantu ero Juni. Abantu bali mu fake life. Gwa siri. Siri. Bannange bine byana benna biriruddawo. Njagala kuwota semutundu. Bingi nnyo ebintu biye. Sarifu. Mumpe kusa mutundu mpuuteko. Gwala abagaye banta kusa mutundu saga byennyanja. Njagala se mutundu mpuute supu. Njagala uta supu se mutundu. Bape. Nze bonye n'ebyana banna. Njagala uta supu byana biganyo kumpa supu. Nne mnakoto mujimanwa. Ye primari ate banna. Primari nengoye ennungi. Osese muganda nge primari banengoye ennungi naddala ez'abaana nitata ngoye z'abaana balenzi. Ate nze mwagala nnyo kuba manyi okukozesa TikTok inaakola business. Anyway. Njagala kuva ku nsonga eyo nga mbagamba abakazi temwevuma kuzaala. Abanoonya abaana abusinga mubamanyi obungi. Katonda aba yakuwa abaana asobola balabirira. Bw'oba wazaala abasajja bangi abalabirira abaana be batazaala by the way. Buli kikomera kya mugagga kirimu abaana batazaala. Basomye bali bulungi. Buli kikomera kya mugagga. Ayiri na matovo ewawe bayina abaana abasukka mwana. Basantos basobola okunyulira. Abali ku TikTok amamanyi ye wayiri na matovo. Bawerera abana abasuko ano lebaje foto awerera abana abasuka 40. Ate abasomye bokaboka bali ku university nga si abazaala. Tosuula mwana tosuula ngo omwana kye kikolimo kya nsibo. Osuula omwana omuno bonabona emyaka gyonna nobonyabonya n'abaana balabo bolowooza nti bakitalo. Akakaana kosuddera bamukama wagenda akawanda keddusu. Olukula kugenda nti MP wagundi simanyi bwawa. Abaana abasinga bababuuza ababali ebyo. Baana bali bwe bato. Even Kyagulanyi gwo wagira. Akwasagala kwogera kukyagala mujja kuwakana wamu nvumire wano. Fe twabedanga mu family. Ne family yamuganda ko basikira. Oyo muyaga sikirani. Fe twetaaga era biki. Era bamuzayi senta mungo tebamubala. Be babalanga. Tebasobodde gatta value. Addison ku family. Era tekirivaawo nti senta mu family. Kyagulanyi esimba ku president oba yagenda mu parliament eyo record yajiwa family. Ne mumanyi bwe bayogeranga ewaabwe. Mulekeraawo okwenyinyala abaana bammwe. Mulekeraawo awo Kyagulanyi bakudda bwe beekuzizza. Kyagulanyi Julius Kyagulanyi gwaddako. John
baba city pasita namuleme bekuziza kama ochango Bobby akola buli mulimu taina mulimu gwa asisa chapati asaze enviri akubya alonze ku buchupa ako yuyo ayagala bwa president kati wabule family egambe eti muganda wa foyo mulaba muganda wa foyo twabatange tata yamukuza bulungi era muganda wa foyo njagala Bobby yazanyako kumuzanyi yakolako ku life eyo nete yajimalayo njagala mumubuze ku life yo muntu wachazanga Bobby amubuze ku life yo akubulire kwa mama we motoka ya mutomererawo kamwocha era nga mukazi watwalwa na kukuba na bana benga bali na mama sagala bogera ko manyi mikwano jange ne sagala bogera ko nyo anyway mulekerawo okwevuma abano yakera nabera president we gwanga lino yaliko mu parliament ate kirivaawo mu family number bebawananga baliwa kati tumanya mwana gwosuula tomanya lubuto lwojjamu abazinoonya bo bamanyi kati kambabulire mura kwaffe tugenda magana malwaliro gebbeeyi abakazi bali malwaliro gebbeeyi bagala embuto manyi sente zebataddemu banage oba oyo Dr. Piton singajja n'abanyumiza ku bakazi abanoonya embuto ne sente zebataddemu oba zebateekamu abalala byagaana nga bagula abantu babakuliza embuto kati abantu bazaalire ate namuzadde namulemera nga ate bamusasula waliwo anayagala muyambeko bamwe miliyoni 6 afuno bamuteekemu olubuto balumuteekamu lwakula kati babagala omwana bwabwe tayagala bamuwa angamba muyambe ki ekyo kikole kyebusibo kikola otya omwana akudde mu yowundo oba kyekyo muyo stomach emiranda egyo nebikibi oba n'abakazi banaye bekola ebintu even omusaayi kubanza atabitegeera omwana oyo ddala abeera waani era okweta nkya n'ogamba nti omwana bamukuwamu miliyoni 6 gwe n'omuwaayo bali bagatta amazzi buli bampankuza omwana ani nkere ku makya mulabe ko walinga namugabambu bamutwala nga bana olubuto emyezi 9 omwana nakulya bannanga abakazi mubagende empola sitaani alaika ali mukazi sitaani yali mukazi yennyini nze nkibabuulira abakazi mubagende empola so abazadde mbagamba mwongere okubanga muli cross n'abaana bammwe babere friend gye muli mubeere nga mwogera nabo okusinga obalekera abakozi nebaza Katonda olwa Nnyonyo mama wa Nnyonyo nkusaba ekintu kimu kale wakola interview naye nkusaba toddako interview ensi gy'olimu yabagwagwa ya TikTok oba ya interviews wale okola interview emukwebaza social media kukuyambako okuba endoolo tokola interview abantu boyogereremu basirusiru abagwagwa basembayo tinekirungi bakisiiga bbi nekituufu bo bajja kukifuula nkwegayiridde tojjaayo bbaawo Dr. Mulamba nti agende mu kamera oyo sakoza abagalako just interview talina kira kyabagaza yakuteekayo ensi nekulelulanga bweyagala ensi nekuchallenginga nakubuza ebibuzo biri fucking questions nkwegayire toddako any interview mukama mwebaze yakuwa omwana kola Thanksgiving ogende mu church as simple as that omuvubuka mukwatirwe ekisa mumuwe kibonereze kisaamusaamu alabika teyali mubi nnyo okusinziira bw'omulaba ne bwayogera ate olw'okuba nti omwana yalabika nakyo Katonda ajja kuwamu ate omukisa omunene nnyo ng'omusonyiwe
Bible tugamba nti musonyiwe nga abakola obubi ennaku zammwe zibeere nnyingi ku nsi. Musonyiwe kuba nnyonyo yalabika. Oba ekibonerezo kye kibe kisaamusaamu. I think ndowooza ensonga nayo njogeddeko nyimanyi saafuna budde bujogerako lwa campaigns titutambula nnyo. Tuli mu kutambula. Muzeeyi Museveni agenda kuba ng'ayingira mu Kampala. Agenda kunaku lwokutano agenda kubeera Lubaga. Naye ajja kubeera awo Ekitebi wali ku ssomero. Ayingidde Kampala. Ali mu Buganda. Naye ku lwokutano ajja kuba ndowooza nga olwokutano lwa wiiki eri. Naye nga Usanda agenda kubeera e Kololo ng'asinkana abagalagies mwenna. Abantu b'amagalagi mwenna mu ggwanga lonna mulabe Majambere mulabe ne Ellen Seku komisona. Muzeeyi agenda kubanga basinkana okwongera bayambako okwongera okwogera nammwe n'okulaba system za government muzingidde mu muta emyoga ne PDM okulaba ng'ebayambako mu system zammwe. Ajja kubeera e Kololo ab'amagalagi mwenna. So ndowooza ajja kusobola mujja kubeerayo. Naye nga muzeeyi ayingidde mu Kampala era agenda tutandikira Lubaga. Anyway, sinza kutebaza Secretary General wa NRM, sinza kutebaza Speaker wa Parliament, nebaza mukyala Babla Owundo the Beautiful, ngenda kwebaza Ajati Madina, nebaze nnyo bonna nebaza mukyala Rosemary Seninde, nebaza nnyo media teams mwenna media team, Gagamero family, abana ba Alien Skin, abana ba Secretariat, aba TikTok, aba YouTubers mwenna abasobola okavalinga ebintu ebigenda mu maaso mu campaigns n'abaliyo ba just mbebaza nnyo mwe balikola ate ne mubeerayo ne suspect gyali bakola bulungi nnyo. Mwebale okwewaayo Proti TV nawe weebale nnyo. Bukenya Media, thank you so much. Musoga Eclipse, thank you so much. Wagagamel mwebale Son Style mwebale kola. Nja kwebaza nnyo Eddie Kenzo Musuuza olw'okuba nti nno ye musajja ali energetic asobodde okukola buli kimu okulaba nga amalako campaign zonna okuvaliza atandika yete yawummuza akola ate president wa music industry ate ayina eddimu eddene lyagenda okuddako erya music nti yasangayo abaana abamu nga tebeewandisiza bala beetaga offices era agenda kubanga agulawo offices ez'enjawulo mu constituencies ezimu ne mu districts ez'enjawulo eza music industry. So nebaza nnyo president wa music Edrisa Musuuza bawa minister atenga mwabuzi wa president. Nebaza nnyo Bebe Cool Big Size naye okuba nti ateekawo tena unstoppable. In fact I think nti ndowooza campaign zeziganyi Bebe Cool okukola kiwaatule twamanyira nti kati singa tulanga kiwaatule naye olw'okuba nti bali up and down bali busy I think talanze kiwaatule. Nja kwebaza nnyo mwenna basobodde okukola obutakoowa n'obutazikiza mwenna. Station Mayanja naye gyali nja kulowooza abantu bangi bavaayo nnyo ne boogera ku Station Mayanja ne mumpeereza nnyo mu box yange mumpeereza Station Mayanja ng'azina. Bannange njagala mbabuulire waliwo ekintu ekyewalika. Waliwo abantu Katonda yabatonda basava nga Katonda yabatonda n'ekyo kyayina. Station ne watanyenya kabina akera kajja kwenyenya ne watakanyenyera kajja kulabika. Era Station so mugamba nti Station wa kabina kizibu nnyo okwogera obwogezi nti Station Mayanja n'okirekawo. Era jaga Station Mayanja ono wa kabina nsuubira nti entertainment. What is meaning of entertainment? Entertainment no nayo erimu part of a music media. Entertain, it's entertain, you know, entertain chichi. Abantu bangi mu complaininga ku bintu obutalina makulu nova ku value ekintu ekyokusanyusa abantu kitegeeza nti kyonna ky'osobola okukola singa osanyusa omuntu with your body. Ate music and dance and drama kwa omuntu obakola kati fina agenda kuba 180 part of a drama, that is music. Nene mubeera ku muntu n'ofiira ku muntu olw'ennuguyo tugenda kubeera ekyo kyali Katonda buli muntu amuteekerateekera omukisa gwe gulina okubeera awali receiving ekyo gwali mukisa gwe kyali mu plan
kyali planned from God. Abantu amulwanagana n'abantu nga temuli suppose kuwanagana nabo lwansonga be mulwanagana nabyo Katonda yali planning addabi ali bili planned. Mulekera okulwanagana n'abantu. Oli ayina ebbina yanenya bbina nawe noonye enkogoyo. Bw'atakanye nye nti sitala tamanyi kuzina. Bw'atazina bw'ate bannangira byayimba. Wenga bannayuganda mwagaana oku appreciating oba ku receiving ekirungi. Anyway, nze ndaba tekina nnyo nsonga lwaki mukyesibako ne mumufiirako station w'amabina anyenya amabina era buli musajja ajali aba ayagala okukwata ku bbina. Naawe oyagala oddikwatako eryede gumala kwata olina busobozi bumusemberera. Anyway, nze nalirowooza nti mumuleke buli muntu wa ddembe lye. Gwe kyolaba nga ekitali kirungi ate ye basanyusa ku bo kirungi. Awasa n'okuvaawo ng'afunyewe omusajja minisita. Gomanya basajja basabbalaza. Gomanya basajja basabbalaza buli wakanyenya bw'ati olowooza akyatambula akakola ati. Katomanya balina ennamba yabagisevinze. Buli muntu ayagala akyenge ekkabina ako. Anyway, nze nalowooza nti abantu mubaleke. Abantu babe break. Temufiira ku bantu. Tetufiira nnyo ku bantu. Nja kwebaza Katonda olw'ebyo ebigenze obulungi. Nja kwebaza muganda we Kasuku ne tiimu ye yonna ba Bruno Ke n'abalala bonna okuvaayo okuyamba ku Jaden. Era at least ekyo tukirivaawo tujja ki appreciating omwaka guno basobola okukimakinga nti bayambye ku mwana oyo. Kyonna Katonda ate era kyetaaga obuyambi bwo kyasobola muteerako akasente namba nga wagifuna musuulireko kwe musuulirako. Mazima gani nti mulwadde era ajjanjabibwa. Naye asigenza butakwebaza abo bakola ekyo abakimakinga bakola bulungi nnyo. Ate nebaze n'abawaayo. Abawaayo nabo bakola kikulu nnyo kuwaayo. Era n'abakyamuwa namwe mwebale nnyo tetusaba butabeebaza. Tubeera nnyo ne tukaabira abafungo omuntu amaze genda. N'okwata transport olusi n'ovuga na mmotoka namba ogenda oziike. Naye nga badde osobola okuwaayo omutwalo gusobola okumusevinga. So bwe sebaza kwaba abasonze mbamulalu. Mbeebaza nnyo abasobodde okukola ekyo. Nebaza nnyo omugagga Haji Yasin Seka Yasin Ajamis Kigundu aba Am Enterprises nabo bavaayo ne bawaayo 5 million. Abagagga wano batono abajja mu bulamu bwaffe era Am oyo twandimadde tumuwaana nnyo buli muntu yandibadde ayina Am ku page ye. Oba wandibadde opostinga omwalo omusajja wano yali azimba omwalo ensi yonna yavaayo nereekaana abaagala obululu bwa simpasa ne baleekaana. Essaawa yaleero amazzi gadduka tewali anjega gatambula nga bwe yakibala. Ate oyo Am kyemumanyi ajjaga amazzi gakwata agairuse bw'ati. Ntandike n'okuganya gwerinda ago Am okulemererwayo noono ate nga tawo naye yesigama ku kufumintiriza. So twebaza nnyo Haji olwekyo kyakoze bannange right now. Otunira omwala gwali gwasamye bannaye n'otunira ne we guli. Bannayuganda bagenda funa emirimu bafune we bakolera. Tekiyamba Am yekka. Kiyamba bannayuganda ogazi ofuna we bakolera n'okuwaba. Buli muntu afuna edduuka agenda funa abakozi. Ebyo byebimu ku bigaziya ebyenfuna y'eggwanga. Byebimu ku bigaziya ennyingiza y'amaka ne families. Afunye edduuka tomanya agenda kukozesa muganda we yali avuma Am. Tomante abadde bavuma Am be bamu kubafunyeeko amaduuka. N'olwekyo tusitanyukire ng'ebirungi ebiba bizze. Tusanyukire abantu ababa beewaddeyo okwagala ensi yaffe n'okukola ebyo ebirungi. Okusinga ogenda ku kyakaali ne kabampaane. Essaawa yo nawe ne bw'osaba omwana ne bagamba nti guzimbeyo. Bakuweeko oluumu emu ekulema okuzimba. Tosobola kuba ne toyeewa mwe togimalanga. Naye asobodde okukimekinga tumusanyuke tusiime ekyo. Bannayuganda singa tunajjamu omutima omubi ogw'obutayagaliza ogwokola omuntu akola ekirungi n'omubuukira ogw'empala nabagamba abanankole ekibafudde ab'enjawulo era mukyalwanagana n'abanankole. Nze abanankole mbawa credit. Abanankole balinga abantu b'eyengulu. Mulaba abantu b'engulu eyo bannange funa ku mukwano gw'omuntu w'engulu. Abo Banyamutoolo Bamadiina Daafu oyo sekutale jeno aba bantu beyo baagalika balina love balina one love bannange ba respecting buli muntu bamuwa value. Ogenda kusekula litadda dongo n'olabanga kwegamba ng'olaba afaayo akuwuliriza naye sisinkana omuganda mu office yamaawe
mwaka nyini mwe baganda bannamwe baba wadde obulimu ola mukuba bulimu bwaffe obwa rais ofo bwa advisor babunjeko bwe babunjeko nembaaki banza lambuyina oba namala busomerera nembaaki buli muganda munnamwe ayina bwali katonda gwa situdde bota mulwana omufuyire emmindi mulekeraawo okulwana baganda bannammwe mwevuma abanankole naye omunankole ne waba asimu ayita munankole mune n'asiimula mbalabira wali basitula emifaliso bali abakiga wali basitukwalwa paaka era buli aliwo aleeta munne kyovalanga n'ennimi eziriwo zeezo zokka eziriwo teri muganda akutwala wantu bwakutwala akwogerera bibi byokka agenda kuvunzaayo gwotutte abantu yakugobesaayo mwe babakola mu bbumba ki tululi abantu nga bavuma mpuga Masaka tululi omusajja gwe bavuma n'envuma gye bamuvuma ne webuuza kivumya mpuga okutwa kwa ekisenteno kiki obwebufuzi byayingira mu famine z'abantu biyingidde mu maka famine zonna ziwedde olwa byabufuzi please nze mbagamba ekintu eki mulekeraawo okwerwana abanankole bonna si bagagga tebakulimba nti abanankole bonna bagagga waliyo naabula ekitole kya sabbuuni naye olw'okuba beewagira balina essuubi balina believe ti wempagira munankole munnange ono n'agenda wano agenda kubeera bw'ati ti munankole munnange wemuwagira natuka wano agenda kungasa bw'ati naye mmwe ne mukireka mbongomambo buli munankole mugagga kyovola omukazi abula omwana we ne muddako ne mwasaamirira ne mutuuya n'enkwawa nimubuguma amanyo ne gajjula emmere amanya lwanda ekibafuula ab'enjawulo kweyagaza olaba Fulaka Gasumba ali mukwana kati balina olukuŋŋaana lugenda kubeerawo okola ogenda kulaba kibati omwana w'omuntu Fulaka Gasumba balina olukuŋŋaana luliko ogenda kulaba omunyarwanda abaana abanyirira bati abatukula Katonda batonda ng'ayagala mugenda kulaba ku baana b'abantu peacefully nemwe ne mubeeraawo nga buli muntu gwamanya omubi gwamanya omulungi gwamanya omusiru gwamanya atasoma gwe yasoma ennyo oli ludda gwe obulungi bugasizza ki obulungi bukuyambe buti okusobola okumuvinga oli mulungi kyenkana kyani yagamba nti oli mulungi ng'oli awo wadibaadiba teri kibinga kweyita mulungi nga wadiba n'okudiba nga n'abasajja okwata wamba bawambe nga n'abawamba tobayina so mu byonna mulekeraawo obuteyagaliza ono agambe gwe nga towagira muganda munno ekyo kyekimpagiza Kyagulanyi ekyo kyekimpagiriza Museveni ojja kundagira oba kumbuleminga don't blame me. That's why I support President Museveni. Omunankole walaba tomuwagira tajja kugugamba nti lwaki kata tuli mu kooti omposa mbu lwaki that is meaning of what jangu ngabe munnange jangu tuwagire gundi munnange jangu tukolewe na lwaki you just question me a rubbish question olingo no mukazi wa TVM guno ogunje nnyo gubeera kugulinga emiyumbo gy'emmere teguva ku mikolo gwe gwambala obite gwina ngoye gwe gubigumpi nnyo okazi gubuuza ebibuuzo n'obulugamba okukazi guno bannanga wa Mukama singa aguleka mwaka guno okazi guyinza obuuza omuntu afiidwa mbukati owulira otya kati ofiidwa owulira otya bannanga omukazi oyo bamuyitaani oba omukazi waawo oyo oba afa kinensi kano nambuuza lwaki anyway mu byonna byenjagala okubagamba mbagamba ekigambo kimu tugenda mu nnaku nkulu si nnyangu omwaka tetunnabagumala akabamunya omwenge ne mugweddalu ne muleekaana ne mukola mutya mbu mwekulisa omwaka oyiseemu muyite lwaki ogwekulisa nga tegukututte begututte bangi nnyo n'abasigazza amabwe abantu bangi Christmas tebagenze waabwe lwa nsonga ennyumba gye yagendangamu ne maama ye bajjulanga omumbo gw'emmere ng'alina ennyina katakyamulabako ennyumba yabafuukira amatongo abantu bagendanga mu byalo nga yensunga okwogerako ne maama we
takyasobola mula wadde muyita wadde okukola ki n'olugiro lwe batulangako memore ye rujukya n'akababo kaabe gwokyali mulamu weebaze Katonda gwokyali mulamu weebaze Katonda genda osabe genda mu church n'ewakaawo osobola osabirawo okwata kando ewakaawo genda mu vision night ku Kananirandi ewa Pastor Bujingo genda ewa musumba Bugembe genda ewa Nabbi Samuel Kakande weebaze Katonda mulekerawo okwebamba ne mukuba enduru muyingira omaka nga mufunye embuto nga tomanyi gyogifunye sawa mukago oli kukuba onywenjera omwana akuyola munakuyingira nakolekere gwako tomanyi taata nonya omwenge ne weba abaana batambula nga tamanyi ne moche bipira batambula natuuka ezana nga tamanyi atuuse yati mbunsanyukira ne kulisa omwaka we kulisa omwaka gwayingiddemu manyi oti abagugenda kukutwala gwe we kulisa manyi oti abagugenda kukutwala ensi mugijjeeko amaanyi ekirala omwaka bwe gujja gubeeramu ebyokuyiga byolabidde mu guno byewerekereza nebyogera nabyo mu maaso muyiga okwerekeza werekereza omuntu ogamenze ne gundi byagana okukwatagana mwerekereza era njagala okusinza wano okulangirira tinerekereza akadumpuni ebyange byayanga siriddamu kwogerako mu bulamu bwange era neweka nanjogerako sijja kukwogerako kekasooka okunvuma kalaga nti kalumwa nnyo kantaddeko abasajja abasamize kantaddeko abalala nti balalu kekasooka okuba mama Muniira alesaba yaleta abantu abasukka ne mu 10 yatanono omwana omuzanyi we wakatulu bwama naye avume oyo naavuma naleta kino kye bazanyanga nakyo comedy kyo kyani oba ye Mutoolo oba yani abeeranga ne Mutoolo oyo naye naavuma n'amaviiri ge naleta yandetera abantu mwe temwagala kubijjukira mulaba bubi bwange naye temujjukira yakombooza abantu abasukka ne mu 8 nga bavuma omuntu ogufulufiga naye nga tewali nsonga lwaki banvuma era nga sibavumyangako kasa yavumyewo ekyanja apartment zewavumye akuyiga akuli bubi kankolekere oyo kankwerekereze mukwano n'oweddagala ensansa mukomeza mu guno omwaka platform gye nkuwadde emala newojja n'omufuwa oluwa mu ttako sijja kuddamu toli wathe era nawe nkolese mu guno mbeere sakati ku mazaalibwa ga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Samuhanga gamulengejja oyo muganda oyo anko w'abaana ba otuyina okwetwala paka ffe tunyumirwa tukola ki it's a part of life wajja n'avumayo bino ne mugwe it's a part of life mulekerawo okulowooza nti ndi mukwano gwa Kasuku nawe iwe friend of me yensobi gye mwina n'akamanyiiro bwe mba ndi mukwano gwa Kasuku toli mukwano gwange gwe mukwano gwa Kasuku nze amwe friend of Kasuku gwe abala bayongeddeko mu buberege bwe bwajja atembeeya toli mukwano bwe mba ndi mukwano gwa Uncle Sendi mukwano gwange simubuuza nga nyimiridde mumubuuze nina ensonga zange lwaki abo baali bakama baffe era bakama baffe nze Jenkins is my friend newe okabera simu yange bwe nagoba aba YouTube abona nawandikako nti Jenkins omu yekka nze nasooka ku mukutu gwa Jenkins nga ngukola batwogera old music Bat Badiru is my friend yatoli nsanga nti nyumba ne Bat Badiru nomuga nsawa nomusanga ngo Bat Badiru laba embweno it's something like a talk. Kasuku is my friend. Sagalo kwate mbizibu byo kuba Kasuku mukwano kubanga abamu mwajja tujjako interview kubanga mula atuwa Kasuku mwajjanga ne mwenjerera Kasuku namwe ne mwetuuza ne mutufukira balabe ne mwagala okukola ekitole ky'abalabe ndoza mwategadde nti sinyangu mwakoze omukutu gwa bannamawulire eddakiika 3 gwabadde gusasise okumanya muli babi muli ba agenti ba star mwakola omukutu tegaweza lunaku lulamba lwaki temuli wase ffe tukola amawulire kuba ffe mujjako interview ffe tubawa views ffe tubasasuza ku ma TV ffe tuba makinga ffe tubasasuza ku TV ze mukola era ffe tubasasuza ku YouTube channel zammwe ne TikTok zammwe era kati mugenda kuntematemamu mutambuze nze nabwe nkutematemamu ne nkutambuza ozito wakyenkana ki nkutambuza ozito wakyenkana ki
Mama Borenga, I think nawe kankuleke muguno omwaka. Toyina kiddako. Toyina kiddako wakunkumukolinga sebusa. Bulinga benda byambwa terabirya. Nawe nkulese muguno omwaka. Ne wono jana nfuwalwa mutako sijja kuddamu. Sijja kukuddamu ne wono okola otya. Sijja kuddamu. Kubanga mwe mukikola mu psychologically. Neske ya kulo, rest in peace. Singe na bizibu next year. Buli muntu soko tule wansi wetikule mgugu gwebizibu. Tuyine emigugu. Psychologically ngosobola gireka rabis geno flashing it. Toilet etwale mizi. Osobola kimakinga ngane wakufuwaluwa mutako tomulaba tomuwulira. Ngatana wali musanga. Zara blocking abantu nemba blocking ngano bala basibala ngana kupostinga mu blocking. Sina basaba vakedo, sina basaba mmere, sina basaba ki nasabye kuuta supu wasa mutundole sechi. Let. Sina saba kukedo. Sina saba cabbages. Sina saba nkoko wa debichi. Nasabye supu wasa mutundu. Aha. Ono njagala kuuta supu. Bano bebo zambula chitunyirira. Bino betulia nawe gendo ojigulo ojira. Ogimanye bei. Owolo oza bei yankoko. Nge unyakawo wakalungi. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. No money. Ngola byestuka o. Muzaya akoze ki? Ndaba no gono mulamba mu full figure mutade. Sagala sweet mukama. Nola ekagoyogera ko gotamanyi. Tewayi utalo ente ate tewayi utalo sobola kola. Ate nsobola kuwana paka magombe. Nzogola bawa. Bwemba nkwerekereza mu buntu. Tekitegeera. Nzo kyakutegeera. Endegera bwe bannafu sisa wajiga ziyete eberenga yange. Utakuse mutundu demu ku magezi. Kugambye bengo byemba gobi. Nali nabagoba dakwana ba blocking. Gogamba for figure alabika atidde ani nyina kyenti nina bendi nabo muntu alira ngenda sigala ngambye nazo maso benina okuba nazo muntu alira mbayina gwaraye mbogerako nkugambye abo begatta ne bayita okukaza okubye kwagenze wabbala mwanegayirire ogwo guddo gavunga enzizire ogulinga tamwezi fumba mulumbe ne baleta kali social media ke yazira simanyi ke kani ne baleta omuvubuko wa mavira azanyanga ne mutolo banabikana kwa mwerabira mangu bonna nga bavuma omuntu ogwo nabakuba ne mbateeka wali kati yebe tabijugira awoza chimu ensajja musasula nera yavuma teyina yegenda kunsasulira ngwe soko kunoma teri nanje genda kunsasanga baba mama Munira nkwasa mu bulesi mu bulungi stress agenda tochana na myaka mingi ku nsi
Nina bride erimu engoye 2. Abo nabo ngamba nti ntidde bajjanga ne bali ewange ne bandya mu ngalo nze nali mbaliddeko wa boyogera abo bonna benjogera kabo ne ata mama wasuna bena imolesa muguno omwaka. Rest in peace. Bine bikola bingi batumalira obudde ne badda batakule. Batakule bafune views. Era ngenda gamba Junior alina okubaka abantu baleka muguno omwaka. Junior mirundi walidde kati mwana wange. Wawuse kusipu kuba sente zozo ina. Ebina muganda afo omwala. Afao je tuli. Oyo omwala banku baali antwala bulanga. Mama yampa milioni yaga. Ngene nsingi tanzi. Wantu bayina sente. Aga. Seka sini aja na gongo chipapoda ngolingo gambale se milioni 5. Kumba 5. Anyway. Since abatabajukiza kulonda His Excellency Kaguta Museveni, Father of the Nation, Lion of Africa, mugende monde President w'eggwanga ngenda kuza mwezi 15 bamumala okuwona mudde waka. Mwekume nga muli balamu bamala okuwonda President mulonda ababaka abalungi abanagasa Muzeeyi Museveni. Abagendo bateseze bitese birungi, abagendo bagatirako n'okuba nga bongerako vale. Nyongera bajukiza mukono North mulonde Honorable Kibule. Mumanyi Kibule kyali temulonda mayuni mawuta. Amayuni gawutala Kibule jali okubanga agenda baweereza abasavinge be yakola mu bimanyi era nakati bebadde bikyaliyo nebyafudde ajja bitereza. Onadebo Kibule mukono North mu mulonde kulo bulungi bwa constituency ya mukono. Nyongera bajukiza Busiro North mulonde Haji Abdul Kiyingi Kimba Haji agenda kubanga bakolera ebirungi bingi nnyo kubanga be yakolera bye bibaddewo oli byabadde yemonkoleramu. Tera nyongera okubagamba abantu ba Kampala Central mulonde mukyala ajati Minsa Kabanda mama afo mulungi kulo bulungi bwa Kampala yasobola okulipusesinga Honorable Nsereko. Mbajukiza abantu be Kawempe mulonde Honorable Nambi kulo bulungi bwa Kawempe olwokubanga ayagala okukolera constituency no bakolera ebirungi ate kati yasalawo mu abiri ddala. Londa Nambi kulo bulungi bwa Kawempe muntu asobola okulipusesinga Honorable Seginya n'abakolera ebirungi. Mbajukiza abantu ba Kampala Meya mulonde Uhuru Sao Uhuru bana Uhuru ayagala abantu Uhuru afaayo ku buli muntu Uhuru atuka ku buli muntu tebakulimba Uhuru akolaga no opposition yonna NRM yonna ewa Uhuru tewali wona opposition abayaye bo mu kisenyi bonna abachi abalungi abakulu abagagga Uhuru akolaga ne buli muntu era Uhuru tomusanga mu mpaano ba mu ntalo nocho mulonde Uhuru kubwa meya bwa Kampala si wane wali lukwago wana wali lukwago nze nali ndabali mwezo ansoke mpute wono supu nze ngenda ko ndabali mwezo nze nako walukwago mulonde bali mwezo ye yinginia Kampala yetaga yinginia temunyiya zengena ko ndabali mwezo sajja mulema mumuwa kalu mumuleke maga tumusindika wa bali mwezo mulonde bali mwezo muna bambe afaayo nagenda kugulawo bali mwezo nali kugulawo ndi kino nkibabuulira bamwesimbyeko
bali mwezi ali muntu ku muntu ngojjemu ebyakabampane bali mwezi ali ku muntu era naale bali mwezo wesiba 10 bali mwezi ali ku ground ku muntu munonyerezeeko hey bali mwezi asobola bwa meya bali mwezi atolodde buli wantu afaayo okulaba bino biri muki kasasiro simanyi biki ate ekizimbe kigenda ogwa kiriwa ono azimbe alina pulaani ono talina bali mwezi ali muntu ku muntu nze mbabuulira ngenda kulonda bali mwezi olwa Kampala ekyo nkibabuulidde ngenda kulonda bali mwezo lwa bulungi bwa kibuga Kampala. I'm telling you Makinde ngenda kulonda Sewanyana kyekintu kyensobola okubagiza Sewanyana ensiba gye bamusibamu nesegirinya mwali mwagala amale kufa mwali mwagala amale kugenda Magombe ngenda kulonda Honorable Alan Sewanyana Makinde mukazi agenza ne ku court mbasibe mbu nayagala views nezibula ali no tali wase wadde yebwe abadde wakoze eki bebe ko bana okubba sente z'abawe omusale z'abacheza bachi toko nyo kumazi bagenda bavuga mumaze okulya njaga bavuga mbuvuzi mugende mwagana isi simugenda yeyo kati mugende rwa ku supermarket mugula mataga pusi yangu so omuntu ali okumpi ne Walukagga mukwateko nimbabuulira ebyo ebintu biwalukagga bisobola muviiramu obulamu bw'okugenda oba okutalaga obwongo oba okuwutaala oba okugongobalira ddala era omuntu akyasekerera Walukagga va ku Walukagga ebyo ebintu by'obululu Walukagga kati asobola okusitula endwadde z'obukulu ze mutamanyi muwendo lw'ebintu ebyo muleke Walukagga yetaga abantu abasobola mu budaabuda abasobola okwogera naye yetaga mikwano gye kati ng'omulaba nga aliwo naye taliiwo psychologically olulimi Walukagga bw'ayitamu abuwulira yekka tewali asobola kumanya omanyi kamala tukweka empulira n'ebiri mu mutwe Walukagga waali yetaga in fact yetaga bana abantu b'obwongo awo asobola okujjawo olumba olumukuba ku ttaka n'ataddangulu asobola okufunawo endwadde y'obukulu pulesa n'alusezo sukali tagenda biwona ebyo byo automatically kwegye emyaka tekakuba yabifunye dda yeetaga kwogerezeganya naye nnyo teetaga nakuwa gaapu teetaga kulekerera yeetaga mikwano gye giri close so n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu muleke Walukagga oba ali omanyi tulina ebintu byatusasula oluvannyuma Walukagga oba aliko kikolimo kya Samuna oba ne Samuna yamuwaŋŋangusa bw'ati omusajja naye yayiika windows bw'ati omusajja watayira atuyamba atuwa emirimu yali afaayo ate nga byali byakabampaane yamukwanako omukazi n'omukazi kubona tewali amanyi gyali nabagamba abakazi internet simuomu muve ku bakazi omukazi takusuulanga eddalu kuwombi tekuli amanyi gyali Samuna naye yayiika kane Walukagga bw'ati waayise naye nze musabira kwa mukama wange bambi yali ankoseze sayima kwa mukadonka mnenga omanyi kino it's a music ate omuntu abakusinga ko naye tumusabire mukama yekka yasobola mukunyiga Walukagga nga wala mulongo babiri mulongo bene bobo mwagala nnyo Katonda yalina okunyiga ebiwundu bya mulongo babiri asano bera wona atulika yekka Walukagga bana abantu baba kigenderedde batya Chovala baito omusajja w'okubiri oli yewandiise Walukagga ali nawa meya ayita suppose bubeerako ne balaba nga akozewo obusente ne bamuggyako essente bani muse ku bwa meya kuba nabo yata busobola lwakuba ntino musajja public figure serebu ayogera nnyo bo buli kaseera baloza nti ebintu bigenda kubeera ku TikTok mu bya TikTok naye tusabire Walukagga Haji Kiyimba tumulonde era yasobola okutasa Walukagga ku bulungi bwa constituency tulonde President Museveni
Olobulungi bw'eggwanga lyaffe, Lion of Africa, Father of the Nation. Nina kuzama zikuna tano musajja w'enkofiira agenda omutiikinge ate mulonde. Akalulu ko kintu kikulu nnyo abantu ba NRM. Abantu abagala President Museveni mwe musinga obutalonda. Mwine ndowooza gamba yayise mudda bannange mugende mulonde. Akalulu ko kintu kya value nnyo, kintu kikulu kyo vala ba America simanyi bwe zironda. Mugende mulonde oba obuli mfindika sigala oba oli waaki. Genda olonde wesalire woleme kujjusa kugamba nti ze salonda ze tebinkwatako bikwatako. Genda tikinga President Museveni. Ewe muwaza tebinkwatako muganda nge bikukwatako, it's must. Mugende mulonde mwesalirewo. Mugende mulonde mwesalirewo. Gwe Sonko sijja kuvuma nakulwa amazali baga Yesu kanku blocking. Manyi mwabale mwensi omula baffe. Mulabira ddala nga mutu egomba ne musala okutumanyira. Mwana Shiba yagamba tulina okubongera bazaayo. Muberenga ate mutu egomba. Bwe tuwasembeza wano mbunno okubanga omumanyi bw'oteekano ka comment ku blocking nze ne kufrashing. Ninge nyindo ze manyi. Anyway, ebintu bingi bikyagenda mu maaso. Omwaka tetunagumalako. Mwekwate bulungi. Abagenzi mu byalo sente muzikwate bulungi. Muleka kwefuula bakatonda. Mugenda kumanya ne mwagana abakazi b'abantu. Wakome kuba ku girlfriend era ng'ogenze mu kyalo. Omwezi obadde bamukalakata. Okomyewo ozimba kubanga ova Kampala. Abantu bava Kampala balooza mbu be bali obulungi be balina ssente. Bajja kukutemeratemera mu nnyumba y'omuntu. Ng'ozimba mbu ova Kampala balala Kadama mwakomye bali ne Basekadama. Bajja kukubajja. Ogwo muhimo ogubaliko omukazi omuleka wano emyaka 8. Owoza walekawo jjinja. Kirizo bagana abadde bamukalakata. Kati soko kakanya omuhimo ozulani abaddeyo mutuufu. Nze mbabuulira tosobola kweka n'omukazi myaka 4 ne wegibeera ebiino gati bamufumita. Tosobola kweka mukazi mu kyalo mu Desemba kati ozeeyo ozime baroga nti badde bamufumita. Badde bamukalakata. Soko kakanya omuhimo omanyani ambaddeko. Bajja kutemera mu nju. Omwaka oleme guyingira naguno oleme gumalako. Muchachanche mpala mwenge munye kigero. Sente muzikume tugenda mu kalulunga 10 kilo tekibangawo. Tugenda mu kalulunga 15. Kuma sente obeneka sente. Gula sukali no munyu bibere mu nyumba ogenda olonde. Abala mulonda bantu mmwe mulonde. Baba bazala mu byalo nga je mwandisiza musigale mu male kulonda. Abantu ba NRM bakubira omulango okulonda mwenna abakulu abakungu mwe musinga n'obutalonda. Abakozi ba government mwakanyinyi muzayi bawe emirimu temulonda. Mukaba yayita mudda era bagenda mulangirira. Mukalulu ko valu nene nnyo mugende mulonde. Bali musindikiza okodanga muli omusimbi omungi. Mugende mulonde President Museveni mukama mwe abasasula. Muti okusimba layini